Buterevu akadde kano kwaniza ku Faali TV UG gina kusaba mbi osubscribinga atosigalenga kutufollowinga bagita Faali TV UG fitwaniza updates zina value ate ezijjo ku updatinga buli kade omanyi kitambula mu Uganda yaffe no ku side y'abaserebu baffe wano mu Uganda bagita Faali TV UG n'ensonga ngina kusaba osubscribingi onyigine kade ojja kufuna notification tulina bantekayo video ni Faali TV UG YouTube channel nyuvu YouTube channel ensufu wano kola updates ezesigika nkola okununyiza okukambwe nkola okununyiza okwesigika nga kujja ku update nga buli kade omanyi kiba kitambula mu Uganda yaffe ndikuye saa zino ku social media kona mawoni agatambula ga mugole wa Pastor Bugembe abantu abasinga batandise okwebuuza abana ku Facebook batandise okwebuuza funa ekituufu Pastor Bugembe agenda kuwasa ye era kifaananyi kyo kyolengera ekya mwana muwala kifaananyi kiba kitambuze nnyo wali ku Facebook nga bagamba nti oyo ayinza okuba ye mugole wa Pastor Bugembe. Pastor Bugembe yavuddeyo n'abako posti gye yatadde ku social media okwo ne trendinga ngeraga nti ajja kuba n'omukolo nga ennaku z'omwezi zijja kuba 3 ogw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi oba 3 oba lumu ennaku z'omwezi 3 kwana basinga bagitambuza nnyo wali ku Instagram kosa ne ku Facebook bagitambuza nnyo ku social media platforms ezo ebbiri bagitambuza nnyo nga balaga nti ajja kuba n'omukolo era nti oyo yajja kuba omugole we era abadde ayina invitation card gyabadde awadde abantu we basanga basalizeeyo mu bitundu by'e Masaka ng'abayita ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga Pastor Bugembe agenda kuba n'omukolo makeke agenda kuba awasa omukyala we ogwabadde aludde nga alina Bannayuganda bannyo kyaba kyamudde nnyo wabula abasinga bavudde nga bawakanya bagamba Pastor Bugembe ayinza okuba atulimba abasinga bakiwakanyiza olw'ensonga nti Pastor Bugembe aludde nga bagamba nti tali wasa abasinga tebakikkiriza era abasinga bawakana bagamba nti si bituufu naye kati ffe tulinze Pastor Bugembe ye abeeko kyayogera kuba Pastor Bugembe talina kimu kye yavuddeyo okwogera kyeyakoze kyabadde kimu kuteeka posti ya invitation card eyita abantu abamu ku mukolo gwe basanga mu bitundu bye e Masaka nenga kiraga abayinako Oluganda era nga omukolo guno gujja kuba bajja kusookera ku chaachi ye ey'Nansana oluvannyuma bagende ku Hotel Africana iwajja okutuzibwa abagenyi kwegamba bitabula nenga webinaba nga bituufu amazima gajja kuvaayo nkiwa essaawa yonna bijja kuba kyabika kiba kizimba kijja kwabika amazima gamanyikibwe kuba abaana abasinga ba social media innuzi bavuddeyo nga bagamba nti Pastor Bugembe alimba kuba omwana muwala ogolengera mu kifaananyi ye mwana gwe batambuza nnyo wali ku Facebook nga bagamba nti ye mugole we musenyu omukatono omwana omuwala ogolengerawo kifaananyi kibatambuza wali ku Facebook nga balumiriza nti ye mugole we gwagenda okuba embaga Pastor Bugembe nti era ye mukyala we era basinga ku posti eno bagambye nti Pastor Bugembe aludde n'omukyala ono mbukuva mu mwaka wa 2015 nga baagalana era nti nno mabegakaawo waliwo amawulire agaali gatambula nti Pastor Bugembe alina omukyala mu ggwanga lya America nti nedda omukyala oyo gumwambulaba ne Pastor Bugembe muganda Wuuno omukyala era nti nno omuwala ono muganda w'oyo omukyala jjukira omwaka ogwedde Bugembe yaliko mu ggwanga lya America era alina omwana gwe yasinkana ne beekuba naye ekifaananyi era Bannayuganda kyaba kyamulaba ne bagamba ono omukyala wa Pastor Bugembe naye nga tekyali kituufu kati omukyala oyo walaba omukyala oyo ekifaananyi ekyo oba wakiraba omwaka ogwedde Pastor Bugembe lwe yali mu ggwanga lya America omukyala muganda w'ono era bagamba nti ono ye mukyala wa Pastor Bugembe omutuufu era nga muganda w'oli omuwala gwe yali naye wa mu ggwanga lya America gye beekubira kaki ekifaananyi wabula ate mwaka oguwedde gwali mwezi gwa 8 Abannayuganda batandika okutambuza amawulire nti Pastor Bugembe kw'ossa ne Frolence Nampijja oba Aromatic nti bayinza okukakana nga baagalanye bandibanga baagalana naye nga tebyali bituufu just
Frolence Nampijja ko sani Pastor Bugembe ba mukwano just nga omanyi abana ku social media bamanyo bisalama kunebyo tebyali bituufu okutwaliza wamu era ng'ono gwasinze nnyo okusimbako essira omwana muwala oyo nti ye mukyala wa Pastor Bugembe era nga essaawa agenda kuba abayiwamu omukyala baanaye mumubanjiza omusajja omukyala ono naye munaye agenda kumala mubalage agenda kuba amubatuusako akadde konna kyemulina okukola kusigala nga mutemya sababulamu bwokobeewo ng'embaga ya Pastor Bugingo eragibwa kuwankiwa ejja kumenya ebitoke eggwanga Uganda ejja kulisalako lyonna era nange njirinze wano ku Faali TV nja kuba njibaweereza zi updates zonna zikikwatako nja kuba nziba wano ku Faali TV UG kyona okola kusubscribinga wasigale nga otufolowinga naye nga tulinde mu mwezi gw'omukaga tulabe kituufu embaga enaabawo kituufu omugole Pastor Bugembe anaamwanjula abantu nga badde balindiridde wabula kino kyasanyuddeno abantu abamugobera aliko kyakiye ey'ennansana eya worship house wali ennansana bakyamusa nnyo abantu abagenda ne basabirayo naye abasinga bagamba mbu omuwala ono mwayinza okuba mbu y'omu ku bawala abadde bajja ku kyaki ya Pastor Bugembe kyokate amawulire amala gagamba nti omuwala ono abadde mu ggwanga lya America nti mbu abadde asoma mu ggwanga lya America abadde ayina kosi gyasoma mbu ey'ebyamateeka abasinga bagamba kwegamba katulinde tulabe nja kuba nengoye okunoonyereza ebinaba bisingawo ku bino naye ng'embaga mugirinde akadde konna mu mwezi ogw'omukaaga bwe gunaggwako nga tetugirabye yatandika okwogera tugambe nti Pastor Bugembe alabika yali agezaako oba kutuwuddisa kale oba social media ennozi bali bagezaako kutuwuddisa naye so yagamba nti social media ennozi bali bagezaako kutuwuddisa kwa invitation card yennyini yalaze nga mpandiike kwegamba nga Pastor Bugembe kiraga nti yagitadde ku social media n'agipostingayo kwegamba gamazima bitabula naye nga updates nja kuba nengera okuzibawo embaga bw'enaaba tujja kugimanya ate kijja kuba kyasamyu nnyo okutwaliza wamu tikijja kuba kibi wadde n'akamu kijja kuba kyamaanyi nnyo kuba abantu bangi nnyo badde balinze akaseera kano abaana ku Facebook bakyamuse ne bagamba baba taata munnaye omaze n'olaga machuwa abasinga bamuyise machuwa nti Pastor Bugembe amaze n'alaga machuwa kubanga agenda kukola munnaye embaga amaze n'abalaga ekyebbeeyi kye kyanakiwala kinyirira okutwaliza wamu era si kyekibi Pastor Bugembe era ono muwala abaamu musana okutwaliza wamu kuba naye si musajja omubi gw'enzogama nti musajja mubi okutwaliza wamu ate nga omuwala musana kuba bagamba baludde nga bali bonna era baludde nga baagalana okuba mu bannayuganda nga mulowooza nti Pastor Bugembe talina mukazi naye omukazi aludde nga amina naye nga si byakweragalalaga nti ono ye mukyala wange omutuufu bintu bya mpola Faali TV UG musubscribinge tumitinge mu video eddako mbasiibulidde wano mweraba.